Namwe muje baliko nsanyisa okubasanga. Ebitambula nange mpulira biwulire bigambo by'abantu mpanga mukama wange era yampa omulimu gwenkola bambanga mbaddeyo teguba musango. Nze nga presidential advisor kyenyiza ogamba kiba kituufu kyeyogedde mukulembeze ogamba nti basobola okusala ku ssente ze oba nange bwe mbanga bwe kiri siyinza kigana kubanga kinene embeera tewali muntu yagyetegekera ng'omuntu buli muntu kyamugwako obugwi oba mugagga oba mwavu oba mwani kyamugwako obugwi ng'omuntu so ngena n'okuwagira ekintu ekyo. Nze okyogamba nti okuwa abantu tekinetagisa kuyita kamera nembaga nti banegundi mpadde kubanga tuzze nga tugaba n'amakanisa ge tuzimba tubali tugazimba nga tumala kuyita abantu tubane lero tugenda kuzimba ekkanisa mujje kamera zigenda kubeerawo ogaba guba mutima ate sooka olabirira abantu abakuli okumpi kubanga nze nyina abantu bensubira bajja okunziika oba balinziika siyinza kusanyusa muntu gwe simanyi nendeko omuntu amanyi kubanga abantu bangi nnyo abandi ku lusegere oba bali emabega gwange bayitirivu nnyo besinza kunyonyola gwanga ti gundi kubanga bangi gye mpitira mu makubo ne bannayiba bange benyina okutandikirako nenga nti bazze ne bangamba nti kati twagala ekyokulya ate sinza kunaayiza gwe simanyi nze ate sikyanoonya mawulire gamba nti bannange nti leero ngenda kuwaayo mujje mundabe kwogaba guba mutima kikyoyagadde kikyosobodde kyemasobodde nga Kusasira kyempaayo ate si waabo bokka eba kyenawaddeyo kyokka mbadde nga mpaayo akuva emabega bwe bakugamba okudescribinga Kusasira Catherine ye mukazi azayamba abantu all the time ebbanga lyonna okuva yatandikira okuyimba so tekinetagisa kuba nti nno leero we mbasigabye oba siwadde bantu nti musango naye bensobodde okuwa mbawadde era bemanyi sigenda kuba nti ngamba gundi owegundi namuwadde gundi owegundi namuwadde ne baganda bange nyina abantu banya abandi ku lusegere. Abo okugaba nsobola okugabira ku simu yange waliwo abantu abankubira nga ali Masaka sigenda kugenda gye bangambye genda gaba nti mbagaye banne emmere mugitwale omuntu we Masaka ne waliwo omuntu ayinza okubona nga akate nze ndi Mbaale nyamba nyina essimu yo nyamba ompereze okukase ne muweerezayo oba 3 oba 5 ogone kuba kugaba guba mutima naye si buli muntu tugwengabidde era senga MTN esobola okuleeta abantu bengabidde ssente ab'enjawulo bangi naye sijja kubasanguza so tekinetagisa nti bwe mbangabye nyina genda mu kamera nga abanda nti mujje leero kati ngaba nyaba kakati nomunange kinewunyisa nange akantu ako nakalabane kanewunyisa ng'omuntu kubanga nze kyenali ntegeeza kyali kirala nali ntegeeza nti omuntu sente z'otaddemu osobola okuteekamu miliyoni 10 okitegeera mu miliyoni 10 oba ogenda funa nga osobola ofuna 195 bw'ofuna 195 osobola ozisipendinga ng'omuntu z'otaddemu sizo oba ogenda okukola ki okufuna kuba sizo oba oyagala oba ojja kufuna amagoba kyenali ntegeeza lwakuba nti abantu bakiraba bulala naye sikifako kubanga ejjinja nze gwe balina okwogera kate ensi bwe tayogera ku Kusasira neyogera ku ani ekyo nkyebaliza Katonda okuba nti bwe mba njogedde ekintu bakiteekako nnyo amaaso. Tekinetagisa kubanga eyampa omulimu amanyi obuyigirize bwange obwakoma oba we buli tekinetagisa kubanga yagenda okubimpa teyamala kugamba tekyamugwira bugwizi nti kati muwadde yamala kirowoozaako. Tekinetagisa okuba nti nyina mukwano gwange ali kalenda nga ayina obuyambi bw'ayagala ne sibumuwa aye nengenda nembutwalira omuntu gwe simanyi okitegeera nsooka kuyamba bandi ku lusegere nindyoka nfuna ze nayamba abalala abakuli ku lusegere making sure nti bo bali happy yabagenda okusinga okunsiima kubanga be bamanyi okitegeera. Sijikuwa mbituli njagala kugamba nti buli muntu awaayo kyaba asobodde nze kyensobodde kyakulabira bandi ku lusegere
bandi kumpi bemmanyi bemba nsobodde sigamba nti mbawa kingi mbawa ekitono kye mba nsobodde ng'omuntu. Beewuunyiza nnyo nga balaba Omitex bwe yali ku OPM yagamba mbu wawaayo emitwalo 2 ng'ate abantu bali basuubira gwe okuba nga olina okuwaayo ku ssente ezisingawo kaawo. Ngaba n'ezisingako awo naye kyali kyeyagalire batugamba ekyabayimbi naye kyewuunyisa mu bayimbi babala omuwendo ndowooza kwaliko abayimbi nga 5 okakasa abayimbi tuli 5 naye kye nasobola okuwaayo nga ki ng'omuyimbi kye bagamba naye tekyali kyeyagalire kyoba osobodde wona abatasobola naye bwe mba nasobola ekyo era nkyebaliza Katonda kubanga ate ze ntaddemu mu balala sizeyogera. Tukulaba mu planinga kigwe ne Butamanyi fulufiga tulaba temwetingana essaawa zino mu kaseera kakola kiki tubala emirimu gyatuweebwa gyakituweebwa ffenna Jennifer presidential advisor, Butcherman presidential advisor, era Catherine Kusasira presidential advisor ku Kampala n'ewalala lwakuba nti ekiri kiri mu Kampala. Omuntu bw'andaba ne fulufiga si musango kubanga emirimu gitugatta. Omuntu bw'andaba fulufiga omulaba ne Butcherman si kikyamu kubanga emirimu gikola ki nze bwe nti bwe tuli era bwe tuli tukuba tukolera wamu. Yesebo. Tubadde nga tuvaayo lwakuba tuyita kamera. Yesebo.